tuzze mu ghetto kubategeeza nti ghetto si abantu batategeera bokka gwe batulondera tatubalamu magezi tulina omusajja omutuufu owa ghetto era abayimbi bonna ebitone byonna ebya ghetto nze Lukyasibo ndi muyimbi n'ebitone byonna bisibuka mu ghetto tubategeeza ono ye musajja omutuufu agenda okulwanirira ghetto. Kulabye wano ku lukuŋŋaana olw'aba ghetto youth naawe bakuyinvite nze kiki kumayingo omuyimbi abantu yabadde bampise kubayimbira bansasudde kubayimbira naye ekyembi siyimbye endowooza enteekateeka tezabadde kiriya. Kyo kyaleetedde ekyo nga bw'obadde mu kifo? Nze nga nze nazze kuyimba nga ffe abayimbi naye nsanze ndowooza poliisi olukusa sitegedde bulungi mbeera. Twawulira ku ngotaana z'abatabani ba Paulo Kafeero sooka otunyumizeeko. Era tebannampita nze nnyimba nkyayimba nkyatambuza muziki gwange nagamba bwe balimpitanga era omuntu omutuufu yampisa nja kgenda naye ng'ennyimba zitambula omwana w'omuzungu atambula bamunyumira Lukyasibo banjagala tewali mutawaana. Kati tubadde tukulaba mu ba ghetto youth g'obawagira oba? Of course nange ndi ghetto youth kyobulabe bampisa okuyimba nazze nkole ki nyimbe kubanga ndi muntu wa wansi era tuyimbira abantu ba wansi ba bulijjo. Kwade